Abasiraamu bazze basanga okusoomoozebwa bwe gutuuka ku nkulaakulana y'abantu ssekinnoomu kubanga enjigiriza y'obusiraamu tebakkiriza kwewola nsimbi ziriko magoba oba ennyongereza. Mu kaifu abakulembeze b'obusiraamu gwe baliko nga bayita mu gavumenti eya wakati okuleeta kuno enkola ya Islamic banking, Imam baweereddwa pikipiki esoba mu 2 nga za kusasula mu nkola eya Kibanjampola kibayambeko okwegobako olunabe lw'obwavu nga kino kibadde kikolebwa wakati mu kulungamizibwa kwa Islamic banking. Mu kutongoza enkola eno, Minisita Aruna Kyeyune Kasolo alaze obwennyamivu olw'embeera y'obwavu Imam mwe beekuyengera wadde nga gavumenti ebadde egezaako okuteekawo enkola eziwerako okugoba obwavu mu bantu. Ono agamba nti okuva Imam lwe bakimanyi obulungi nti omuntu omwavu ali kumpi nnyo n'obukaafiiri bandibadde basaale ne beekolamu omulimu okulwanyisa obwavu naddala nga balina abavuddeyo okubayamba okweggya mu lunnabe lw'obwavu. Kati bayimaamu muve ku leebo y'okugamba nti ffe omulimu gwaffe kusiika capati. Capati nazo simbi naye mube ne projects eziwerako mugagawale ojja opaakinga wali emmotoka ng'akawoko kakagira kati ng'ekkanzu yonna eyakabwasi kanange Imaamu wange omulabye mpita wa kusaaka omulabye naye buli lwojja weemutyamutya teri ajja kuwa kitiibwa. Era wano wejjana n'okukubiriza abasiraamu bonna nga oli musiraamu, omusiraamu atawa Imaamu kitiibwa si musiraamu, kubanga ekifaananyi ky'obusiraamu kirabikira mu Imaamu ayimiridde mu maaso g'abasiraamu. Kati buli lw'opapya Imaamu nze nnyo balaba ku mikolo Imaamu mu dakiika 2 tuwe salaawo tuwe. Minisita Kasolo akubiriza abantu bano okwongera okweyigiriza empisa ey'okutereka ensimbi kubanga y'engabo yokka esobola okulwanyisa obwavu ng'abantu bayita mu kusiga ensimbi ze babeera baterese. Kati ojja kunoonya ssente ogoleka gumu 3 kitwale nga nti baakusaba gumu 3 ne 3 zizo wanaayitawo ekiseera ojja kugenda bakuwe kaadi ye ya piki bakuwe ne baasa ey'essente zonna ziwatereka na zino ziizino nga tokimanyi. Uganda abantu si baavu. Ono era asibiridde Imaamu entanda ey'okulaba nti babaako emirimu egy'enjawulo gye beenyigiramu nga kino kijja kubayamba okweggya mu bwavu. Imaamu muli bakulu nnyo, twagala mubeere bagagga kubanga obusobozi obubagaggawaza gavumenti ebulina. N'ekyo mbeegayiridde musooke mutwale bino kati njagala kumanya mwagala twongere ssente era tukisobola. Dr. Sheikh Sulaiman Lujja okuva Microfinance Support Center asinzidde wano n'ajjukiza abantu okukyusa endowooza yaabwe ku nkola eya Islamic banking mu Uganda n'ategeeza nti aba Microfinance Center batandika dde okugaba ssente ezitaliiko magoba mu bantu. Twakagaba mu Uganda biliyoni za Uganda 82 omwaka ogugenza okuggwako oguwedde. Biliyoni za Uganda 82 bano ba Macboda twakabawaako 2 naye biliyoni endala 8 tuzigabye mu districts za Uganda eziri mu 17 nga tuzigaba on Islamic principles, Islamic banking principles. So mugende mutegeze zi banka zammwe ze muyina mu Uganda 25 zikyuse mindset zaazo zijje ziyigire ku Macboda n'abalala zitandika okukola Islamic finance. Tukola amazima ku ekyo ekigendo tuweebwa mujja kulaba n'ebirala bijja kuvaayo. Ezo zonna zimuyiwa biliyoni 8 biliyoni ki abasajja bali bazeetaaga mu ebintu ebyo mazima na bwenkanya. Ntongoza. Kale mugazi obwongo olunaku olwa